Ningamba bakama bangi gano bwegaba manyi ga misambwa ngenda kuleetera enkoko endala enjeru ngenda kugula 3 maze kuwa omugange sente nyindo za mbwa manyi ga nsasi nzize eri baby girl omuzungu Mungereza ngamba and another thing you need a car banna muganga ali eri ajemwe saati akube ensasi nentu yozisse bannange tabogenda okule motoka denenzirewo omuganga emisinde kusimu ne mugamba why omukazi aguze amuzungu angulidde motoka ninkubirako mukwano gwange amanyi okuvuga emotoka nangamba ndi mpangudde kakati awo kitu kiriki nagamba kati ate olina okuleeta emotoka eyo wano tugiweko omusaayi otulekere mu ntebe eri gyakolera enguleyo entebe y'amaggwa naye omukazi tomuleeta ne mukwano gwo tomuleeta Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku live kwetuli amanya bampita Rimasa oba osobola okumpita Metani ku Bongo ewaawo tukomyewo neera twebaza Mukama olw'ekyo olwamu bwatuwadde amaanyi n'ekisa akasubi katubiseeko kakulu nnyo ekitenkanika era awo nno buli kadde we tumusabira aleme katujjako aleme va mu bulamu bwaffe atuyimusa tukwatirire ensi y'omubiri n'omwoyo zonna si nnyangu ey'omubiri ekubonyaabonya olwo neebuzaabuza omwoyo ate omwoyo bwe guvunda eba geena twagala kugenda mu geena buno obulamu bw'oku nsi bwe tutambula butini nnyo era tumalako akaseera katini naye lowooza ku gye tulaga bannaffe bangi baafa emyaka 2 bali mu ttaka emibiri gyabwe gyasaanawo ate emyoyo gyabwe gyagenda fena gikolerera naye kubamu akafaananyi myaka 2 ng'oli mu geena kiba kyansasagge so tusabe Mukama atukwatireko atulungamye atuwekisa ku mutima olulimi lwaffe alufuula eddagala tuleme kuyitako obusagwa omukulembeze tanyiga omukulembeze tatondowala ate era omukulembeze alamuza bwenkanya alabirira era akulembera abalungi n'ababi kuba bonna Katonda yaba yabamukwasa tewali bwakabaka bwa mukulembeze bunywera ate buliko mubi omubi obuli bwakuyuuza gw'omukulembeza awo nno weetunuuliramu n'otereeza sebiseera ebisinga aba batuyuuza ebatuleetera okukola ennyo ate okweyongera mu maaso nsaba interview eno bw'agenda okugiraba olunaku lwaleero ebeeko n'ekyokwongerako ekuyimuse naye waggulu wabyo n'ekubikkula amaaso eba enjiri gy'oli era eyongere okutegeeza nti Yesu ye Mukama Katonda waffe ali omu tayongerwako nga tuyita mu Mwoyo Omutukuvu n'Omwana ekitaffe nze nsuubira nti egenda kusanga awo oli ekole bulungi ekitenkanika webale kutulaba webale tuwa mukisa webale tugumiikiriza tubadde mu sound test ennaku zino era twakola ne video yawe emundoozi ya Ricky Roy Kakaaga ha volume ne tutagalako naye webale tugumiikiriza ndooza sound yateredde osobola okuyita mu comment section yawe era noyongera n'otubuusa oba n'otukubira ku essimu yange mba nayo eyeyitaawo 0700346827 simu yange eyo kaje nina eri ku WhatsApp eri ku buli wamu so bolabe kitateredde osobola okunkubirako noga nti wantu papa twongeremukko wano tuterezemukko wano kinyumira nnyo weewaawo Mukama kumpeera omukisa Client Beauty World bebakama baffe abatusindise wano nyongera okujjukiza nti gwalina obulwadde bw'ensusu teweekubagiza
byonna bibaawo n'ebimala ne biggwa buli bw'otambula n'omukugu naawe ofuuka omukugu ekitenkanika. Client Peter World bo bagamba nti jangu n'ebizibu byo eby'ensusu bonno bakuwa essanyu batwala olususu olubi ne bakuddiza olususu lwo lwayina nga wakazaalibwa bimugaba wali oyagala kweyolusa ne bigaana wakona oyina ebisundosundo oyina ebintu ebitategeera ku mubiri ebitategeereka ku mubiri oyina ebintu ebitandisa okutwala confidence yo genda awo Climax oba opposite oba okulina Stanbic Bank office sema office weeri awo gaggadde Dr. Clanet abaawo buli kadde okwaniriza ate no twongera okujjukiza nti Let My People Go campaign bwe twali tunoonya obuyambi engeri gye tusengulamu abaana okubajja emakindi yali efuuse emakindi tubatwala ekammengo omukugu oyo Dr. Clanet yayimiririra ddala naffe n'atugulira seminti teyekkaanya ku ssente zaakola yatulako ekimu eky'ekkumi ekyensi nti nedda kasente nkakola abantu mbajjanjaba obujulizi babuwa naye era sijja kwekkusa kantuleke ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi nkiwa abaana bano ab'oku luguudo kale nno omuntu ng'oyo bwe tutamuwagira tuba tumuwaddeyo. Client Peter World gendayo Dr. Clanet solvinge oyina mbaga oyina pate oyina mukolo kigogendako ng'olususu tolwekakasa oyina ekisu ekikuvaamu ebyo byonna abisolovinga oli mitala w'amayanja ebiziga abirinnyisa ennyonyi asaavinga amawanga gonna kale nno Client Peter World kyajja okukola era obuweereza abukoledde ddala obulungi obutenkanika. Omukulu yes mwana mama embeera egamba ki? Embeera teyandibadde mbi nnyo era si nnungi nnyo olw'ensonga nti obudde obumu pressure ekyantawaanya ntawaanyiza nno ddala kubanga ebyokulya bigenda nebintawaanyamu okujjira mu budde nembanga eddagala lyenina okumira siritwala mu budde kati abwe misingamu sigikwasaganya. Omuzimu gw'enjala tugugobe. Omuzimu gw'enjala gwe neetaaga okugoba. Mukama nkwatire kwampeereza malayika ze ennungi zingabirire paka bwe naawona ekizibu kino naye bagenda ne batiisa ne bangamba pressure tewona naye ejja kgenda mu linnya lya Mukama Katonda. Kuba luli nali sobola kuwuliriza biwoggana naye kati nsobola okgendako mu studio ne mpulirizamu ennyimba lumu bbiri kuba nina ekitone ekyo ekyokuwuliriza nsobola odduulira nti nolisobola okuba nga lugenda kukuba ate nga kituufu nsobola odduulira nti eno sound egize bweti enyenyeera tioba kino ekigambo wano tekigenzeeyo tekituddeeyo so kati ennaku zino nsobola okufuna ennyimba nga bbiri bemakinga ne mbaako bannange benjagaliza omukisa ekintu ekyo nno ntera kikolera bwereere lwakuba oluusi bwe basuka abangi basobola bakwasaganya nti omutwe kati tegunatereera ugenda kutereera Katonda yakuwonya ebizigere byali bizimbye lwaki tasobola kuwona pressure kama nyongera okusaba sindikire malayika ze ennungi zongera okuntunulamu zingolole ebirwadde ebinnuma sobola okutereera kubanga ennyimba zange ndaba zambuka abasirimu bawona naye atenze abantu abawonyeza obugumba abazibe b'amaaso bazimu okulaba nate ka pressure ate ogambo kyatasobola kawona amina nene mu linnya lya Mukama kitange kale nno munnange luli twakoma awantu naye mbadde njala kusooka kwebazaako ku mikwano gyange kikulu kubanga bebangabirira era malayika za Katonda mwe ziyita nenfuna ekyokulya ekyo oli mwasekera oli mwazalayira oba oluusi mu linnya lyange lyenakolera ebbanga oba oluusi mu nnaku yange Mukama asobola okugamba nti wakoleramu ebirungi wadde abalala tebabiraba tosaanye kulumwa njala era we waviirayo malayika ennungi nekola ki oba oli awo ng'ekununudde ti gezaako kuba kale olaba nayambibwa nenfunawo okubeerawo okusula era ndowooza tujja balagawokko saawa yonna
so kati kikyandiko nti oluyimba lwange lwe nakoze maama ne Katonda boogera nalwo neetaaga oddukwata video kuba sisobola kukola kivulu nga tesinnakola sina video erina okubanga ezanya ku TV ne gundi ankubiddeko buke ono wabukedde TV bukedde wano okumakya ow'olugambo Seeguya yankubidde ku WhatsApp call ne missing abambi olwa stress eri gye mbadde namu nga bomanyi kabadde ka pressure kalini kati ngeze okudda ate engulu nga missinze call ye kuba mbadde sisobola kwogera naye ndooza nja mu bubaka bwe kuba ndooza alika yeetaaga njogereko eri abantu naye nandyetaaza okugenda ewuwe ng'oluyimba olwo ndulina luzannya ku TV era mbeekweka obbawa interview lwansonga obeekweka abantu tebaagala kikyoyina baagala njiri ebigambo ebyo ebisinga ne video obuzito buli muntu ajja okukola interview tomwekweka oba ogendedde mu sapatu oba ogendedde mu ngatto oba ogendedde mu vesti oba ogendedde ku booda oba ogendedde mu motoka Yesu yakyusa ensi ng'atambuza lugabire era atambuza bigere tokimanyi ekyo nkimanyi bulungi nnyo mwana wa maama limuzini ya Yesu yaliko number plate ate era linnya lye Jesus teyalina limuzini ku nsi naye naguno gwaka alina abantu abamugoberera abasuka obukadde 15 bali uncountable tosobola babala ye obukadde 15 tosobola babala naye nga enjiri yaji tubatwalire mbali invisible tekitegeerekeka okubinja n'ogubinja gugoberera Kristo waffe naye nga teyatambulira ku boda teyatambulira mu motoka mu nnyonyi bigere era Mukama Katonda webale nnyo webalire ddala video ewedde abantu bagenda kuyimirira abantu bagenda kujja malaika zigenda kuyimirira zigenda kujja ogikole ng'oli muli abantu baganye simanyi afuuse musama waliwo omukwano gwange oyo Timizayi oluyimba lwe yaluweereza simanyi oba nalukuweereza n'oluterekerako eri abantu babadde oluyimba lulungi nga lugumya emyoyo gy'abantu nange okwongera okuŋŋumya n'abantu balala n'abantu okuyiga nawulidde n'omwana yankozeeko story nagirabye jjukira nkufollowinga naye sijja ginyumya eyo olwaleero kubanga nze ku yange gye nnina eyo simanyi nkyalina olugendo lwange naye nga byanyumya nabyo gyebiki bikootakedda kasigemso bakama banga abantu mye wano abalala Labongo Charity Foundation tuli mu kuzimba somero ka Mengo era kiri ku record nti somero ffe kati tuse ku beam tekibanga ombi afa bya foundation yokuyimirira nejja n'enjiri ey'enjawulo abantu ne bayimuka enjiri twajja naye eri nti omwana wa kintu kyalina okubeerera omwana wa kintu era asobolera ddala kale netugamba nti Labongo Charity Foundation abaana b'oku nguudo bonna ne bakateyama be tujja mu bulamu mbuyinike obulamu obubi bonna tugenda bazimbira ekifo tubazimbire essomero tubateekereteekere nga bw'oyingira mu kifo ekyo oba oyingidde obanga ayingidde hotel tugenda kuzimbira ekifo nga n'abantu abaze okuyambako abaana abo kati nga omuyimbi Timizayi nga bw'ajja tusobola omuteeka eka Mengo mu VIP room nayigiriza abaana okuba ebivuga okuyimba ate Timizayi musajja mulungi nnyo mu kusupporting oba mu kuyamba kuba naye muntu mulundi wa Katonda angel era omu ku malayika ezo nga mu bantu benneebaza nti Timizayi webale waliyo Pepper waliyo Harriet UK waliyo Busy Drum waliyo Umaru Katongolo UK Mall waliyo Mami Namaganda kwano jange banji abantu kirako obubaka mu mbeera ey'akazigizigi ate nno munaye banyambira mu mbeera gye mbasisuubira mbandi awo nga banteereddeko Katonda ayita mu bbo kale bambi mbeebaza obutakoowa kyensuubira awo nga mu Gw'omunaana Gw'omwenda Mukama ajja kuba nnyambi nga nsobola okudda ku stage so mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala n'abalala bangi nnyo amannya ganvaamu naye bambi mwenna gye musinziira Pepper Farida Harriet bambi mwebale nnyo mwebalege Umaru Katongole eyo yitako wagenda nagamba nezanda waliwo pressure enninnya nagamba nezanda naye nagamba kale genda kati oyagala kuteekayo ekifaananyi oyagala kupostinga oyagala kukola ki kale
tuli mu kisiibo naye binatambula ne mugamba munnange saala nagamba kale genda okole booti ne booti era nkwebaza nnyo Malu Katongole tokoowa waawo webali kuba na mutima gwa kisa emboozi yange eno yakwasa bangi ennaku era yannyungulanga amaziga era nayiga bingi era abagifollowinga natunulako mu comment nendaba yabawa ekyokuyiga abantu bakwatibwako. Wow. Kale nno tuddayo kwali kwa Bonchate Foundation gwe ayina ekifaananyi kyonna ekyokusiiga foundation eyo eyimirawo nakusiiga bifaananyi tukusiiganga bw'oli akasente olwo akavudde mu bifaananyi bye tusiiga ne tukatega direct ku ssomero ly'abaana bano ab'oku luguudo tukoye okulaba omulembe sitaani gwe yateekamu enseke ogutawesa Katonda kitiibwa naawe ayina ekimu kye ky'ekkumi ekyensi tuzannyira ku kya Katonda ekyensi ng'ogamba nti nze bwe naawa akaanako ku luguudo seminti ne bakazimbira essomero ne kasoma nja kuba nina kyennyongedde ku Bwakabaka bwa Katonda naawe osobola kituteerako oyina emitwalo 10-20-30 kakadde kamu tusobola okugulamu seminti essomero lino kati lituuse ku bbiimu lyetaaga okusereka n'okutandika kati okuyiwa munda enkokoto osobola nti bannayinze nsobola kano Katonda jakikuweera omukisa kimu ky'eky'ekkumi ekyensi tokizannyirako kyekitereeza emirimu gyo kyekitereeza embuto ezikuluma ekitereeza ebigere byo engalo zo kyekitereeza famire zo kyekitereeza abaana bo n'ebirala eky'ekkumi ekyensi tokizannyirako era tokitwala for granted bw'oba okiyina osobola okitulirako nogaa nti nedda kambe ettaffaali nange ku nkyukakyuka y'ensi yange nga mpita mu kubeererawo baana b'oku luguudo naawe alina omwana nga si wa ku luguudo naye nga wandyagadde omwana wafuuka emmemba ow'okuntiko kola Bonchate Foundation osobola omufuna mmemba ng'omusaso yakadde kamu n'ekitundu eyo naye tekiniki ya fundraising okufundraising essomero lino kati kadde kamu n'ekitundu omwana bwakasasula afuna membership card oba scholarship identity ebaka kafaananyi k'omwana n'amannya ge ejjirako receipt ne stamp kakati omwana ebegenda muyamba okusoma mu ssomero eryo okuva mu primary 1 paka mu P7 ng'ate bw'asoma n'ebyemikono era eggwawo ku myaka 18 omwana aba mmemba w'okuntiko kola Bonchate Foundation paka ku myaka 18 bw'asoma okutunga okukola obugatto okusiga ebifaananyi okubumba ensuwa okwokya ebyuma buli kya mitwe kyonna ky'omanyi menye kindeke ki kale kuba mwaka faananyi ng'omwana omusasulidde ekintu ekyo nga naawe owumudde okusasula school fees almost emyaka 18 ng'omwana asoma busomi tokizannyirako ekyo nno yimukiramu tukiguse laba Bonchate Foundation byajja okukola twajja n'enjiri egamba nti tusobola okyekolera gwe awandiikira ebbaluwa omuzungu tonnagiwandiika lowooza ku ngatta ezo omusanvu z'oyina owandiika ebbaluwa omuzungu abeeko ne gwawe engatto ng'ate naawe ezo omusanvu z'oyina osobola okuwaako munneemu atambuza ebigere essaati 5 ez'ogenda okwokya tandikira ku ezo emmere gy'oyiwa kasasiro tandikira ku eyo giteeke mu katifini ogabule ku banaku olwo nno Katonda atandikirawo okuzza ekisa kyaffe ekyo ekyasooka bajjajjaffe kye baayina kyali kyavaawo olw'okuba nti twalowooza mpe tusobola kuyamba twakomawo okukikomyawo okukizzaawo nakulaga bantu nti naffe tuli ba muwendo ng'abo abazungu kale weyune beera omu ku nteekateeka zino Katonda ajja kukuwa ekisa omukulu wangi munaye ofunye akagule engule otandise ofunye entebe ofunye n'engule otandise okubanga oyina ebintu wansi awo wengula awo ebintu byowanaabanga otandise okufuna amaanyi enkoko enjeru etandise ebintu okubyerula enkoko eya black yo wagikasuka n'enjeru n'okola kyekimu amaanyi gatandise okujjira mu kutambula ettutumu litandise okutomera ofunye omukyala manager eyali ow'ebbeeyi ekitenkanika otandise okubiraba kwala mu mboozi eno n'otugamba wadde mandwa zakugabula wadde wakola effujjo n'osamira n'okola ki naye ate wasigala otya omuyimbi Jose Chameleone nti ate ey'amaanyi ge yalina wali togalabangako batandise okuyita ku bivulu eby'amaanyi amaanyi otandise okugasakira ddala ofuuse mawejje ofuuse zandamaanyi ow'ensi yonna era ofuuse oyo n'antameggwa naye ng'amaanyi tewagajja wa Katonda wagajja mu ndege bwe wakuba endege wagiggusa kale neekufuula ow'enjawulo byakomawa byaggwa bitya twakoma wano ng'ofunye manager gambye nti video yabukadde 7 ngenda gisasula nfulumye kilabu amnesia nitunywa nitusambisa nebiki nebigere gwe waawo ng'atalina maanyi ganjawulo
obanga atalina maanyi ga Katonda nze nange mwe nali neetabise nga tosembera ku mmeeza eri yababede yali yababede kubanga omwami ye yali asinze avudde South Africa ate mukyala nga ava America okulya bulungi nnyo ekintu ekyo nga ate bulaza we yamupikinga ku airport ye DJ wamaanyi mugwanga mu tukindemu nga DJ washi wamaanyi ngulunki tuddemu nteredde nti wenabo wefula atamanyi na Luganda nteredde ntende sikyasobola kuyimirira kutambula bulungi sikyayimirira tambula ogoma obulamu uzze sente wekubegonza naye munange okyuka sifatanso gabirira yangabirira omulangira w'okunsi nga ndi ku kafecce sibawulya kyama kyange fuluma ebweru nina akamotoka kali kakosa ka bbulu tamanyi kali mu parking kumbe kyesaamanya nti neyaabwe mu layini mwe nali ng'eyaawe obalawo 1 2 3 ngugwa kuyaba road yali super custom kuba baali banjiko ngera kibosire yatudde maaso n'azibandi we bonanga bazungu nibangamba Zanda, where are you going now? Can we drop you? Bubato, if you don't mind, if you don't mind, we can drop you. Nimugamba, my manager neyanziza naye nina wakamotoka kange wano. Naye natyo kukabalaga. Atirire. Was it handis? Natyo kukola ki? Kabalaga. Olw'ensonga akamotoka kali kakadde. Akamotoka ako nali nakagula $3.5 million. Nenga nkakumye ng'okuva wembera wali kuleekana Salama Road paka ekansanga gye nayimbiranga ku Beverly Hills ewa Sweet Kid by the time nakanywawo kasanvu kati bwenjiwamu akasanvu mbamu 5 ezabaddemu awo nyongeramu kasanvu nga nkuba paka ewa Sweet Kid ku Beverly Hills ekansanga kubawo era we nava okugwa kubagagga nava ku Siriki naye nagendanga nnyo newani nyewa Sweet Kid eyo kuba yayinangayo night jukira natabaalanga amaanyi ago nagalina nagakozesanga kati bwe omugagga akamotoka bwe sikamulaga namugamba manager I want to finish with these DJs ngabo ngomanyi nti omugagga tolaga nti atolemerako nnyo kitegeera bwe kiba kitodde step ahead kubanga already akiriza okuwa sente yangamba kuba bwe twali tukyakalawo mu kunywa whisky nangamba you're going to sign a contract of 5 what? Millions. 5 years. Ngene Uganda nyimbe ebyange nga sente ziba zange tazikyajinga naye bwe nfuluma Uganda aba ino zijjako percentage kubanga aba ataddemu kati ate jjukira kye nali nsabirira kitodde ningamba mukama weebale nenkubira omuganga kati olwo nga sinnakubira muganga nkyali mu kilabu ekiro nokubira omusamize olwo wankya ku makya kuba nasulange okya sente nali mugagga muvundu ng'essanyu lye nnina lya mu kiwagonja kati omukyala ebyo byonna aganjokya tuli mu kunywawo endongo ekyavuga naffe tetukyagiwulira nze sikyagiwulira pulira mugagga byayogera nga alinga ago baswikinze obuswikinzi n'enkoko eringa eryawo enjeru ezinira mu mwenge gwe banywa katonda wange kuba nze nafumiitirizanga neŋŋamba ebintu gye biri bikola
kati nagamba kwe kuŋŋamba nti osobola bw'oba wakana osobola okubuuza ku Eddie Kenzo Chameleon pegamba nga ndaga nti abikoze gwani tezukuka gwani abanini babo mbakoze ki bataddeyo bakunyeku the best ones the big ones kakati Zandaman bwo yagala ki nange nga ngamba kiwayagaliza embazi kibuyaga akoze ki wayagaliza Katonda imandu esudde kyuse mu rugero era naddayo ko mu toilet ningambe bakama bangi gano bwe bamanyi ga misambwa ngenda kuleetera enkoko endala enjeru ngenda kugula 3 nenfuluma nenzira mu bantu nenzira mu kidigida nenzira mu kikoona DJ naddayo n'aluyiwayo sweet siri kusuula omugaga nanyongera kugenjera omugaga yamukolamu omulimu omugaga nanyongera kati kwolo yeyeetuukire wa DJ namwe emitwalo 5 boluyimba kati nze najja kumbaawe sente jali emitwalo 3 nga wetana 5 najja kuba kati nze naddawe wali DJ netandika okujaganya nga bwendigida kati najje wali DJ natandika okugira ati okungira ati sweet nga wampokera bwangira bwati wampokera omusimbi ogukwata ngukwata saguganya nga kugwa wansi bwe yayiva mu kilabu tobamanyi babeera mu nga bayaseya sedda ba MC ni batandika okunjogerako Zandaman says so shine on new tune from Zandaman says so ba MC ni batandika ba MC bagala yengeza MC BMC ne batandika okwogera erinnya big up to Zandaman says so amanya nange ntandise okwogera big up to Aisha Mo baganga otadde mu MC MC naye mochezaayo ekyebiri kitegedde embeera ekutte ebbaale ekyankalanya omukka baguli ogwo mu kiraabu ogwo olufu olwo jukira emyenge gyamu bagireeta giriko obutaala bukola ki butegeeza ki obwakayakana fire muliro ejja kwokya eno give eyitawo twasalidde gwolaba abantu kutula ku meeza you don't know era nze navaawo nga ndi musanyufu nnyo nga ndi mugumu erinnya litandise kati bwe ntuuka eweeru abagaga saabalaga motoka yange era nabalaga nti nzira munda kutereeza kubaki DJ kubanga amnesia eyo yalimu ebifo bingi erimu VIP erimu ordinary erimu wane wasookerwako n'executive kati twali mu lounge executive lounge yayo kugamba eri esembayo ojiwulira eri ekola ki gye najjo mugagga fulula biswa binojjo ate guya mane nakyusa obulamu era we saamulaga motoka yange nangamba tutuuka bweru nangamba this week I'm going to my family somewhere in Bali wali walako nangamba but the weekend I'm going to spend there Monday nja kuba nkomawo then Tuesday I'll direct you in Entebbe Ezana Estates Ezana what? Estate oje mbeera wali amaka gange oje ebisigadde igwereyo osayininge mugagga mutufu yali yankozeeko nangamba ndowooza you okay now nemugamba I'm 100% I'm 100% okay nangamba Zanda okay see you ne bali abana bajja ne bambongako husband najja nambongako bonna nga they are very happy ba sisters we bonna ndoze motuke yalimu abantu ngoba mu 7-8 bonna nga mbafunyeeko erinnya essaawa eyo bonna nga nfuse wakabi mulkireki ng'amaaso gonna bagatadde ku nze bonna nabaziba amaaso bonna nga balaba nze enkoko enjeru
era enkiranga bukedde kuba amazima gali nti emotoka yaabwe yasimbula neyange nesimbula nga njagala kulaba abagaga abo baddawa owulira abayaye nga njagala kulaba abagagga bano baddawa kati bwe bakuma yaabwe eyingira bweti ekkuwa ebbala ekwata Ntebe Road eva kwa ministry eyingire ne wansi wayise wazimu wampewa is it avenue something like that nzija kange parking nange shi jukira sawa nabagambe si sajibalaze tebalina kye bamanyi kyadda munda moto kange etambulanga nange mbavaako emabega nenge yawe wenyuka ngeringa kawe ojukire yange nkadde kosa kagongo najitanga kagongo ngebeyuka bana ekikke emabega service nalindwa ojikola ngamba sijja jiri nyanyo nenge yawe empya nina jikaka nakuba nagamba bwentuka wali eri ekibwenja kuyiwamu amafuta katika ngalinye obe walale sente nina munange kati tutuuka omulamu about ekibuye eyabagaggange ereega Ntebe Road ngamba nti nga bwe mwaŋŋamba eddala mugenze ka mwaŋŋambye mugenda mweza ne states okay nze kati kangende ku shero nze nga nkyama shero luno njikubemu furutanka iwunge nga njikubamu efuta lyange bulungi nnyo navaayo nga ndigida n'okudikita asanga asikali yebasi nogamba sikali uli bulungi tobaka kankuyu kantu nimwe 15 asikali ndi musanyufu ugabako obo bakuwadde mukisa obagufunye simanyo bagwa kati bagwavu bote uli ali abuli yes tetso okumanya jemfu je nina gina kola ki nasanyuka nga musajja ono kemusanze wano nga yebasi obuli awo kamuweyo mukisa nyonyenkeze ekola ki yiri olusiringanya tina nge nva kufuna natabadde kiro kangabiko era omwami yonamuwa nazo kusowa amafuta yali asumagidde munda nampa amafuta sazi woli atunda naziwa askari akolaje naitoli nibatiremo amafuta batiremo mitwale 5 kosa okunywa mitwale 5 nze kunywa mitwale 5 wa mid overdose naje kubamu 5 nene yagala nenjivuga kalamba pakaka kati jukira waliwo ka story akali kazaawa ate kebadde sawa ko biddenga nako kali awo byonna bitambula nengo manyi wensula nansula mu kalina enkoko yewe yamala okubalula esooka enjeru nali nsula mu nyumba ya mitwalo 5 ya mitwalo meka 5 Galandi Road tacha manja yanva nako nga ngamba mutabani nkutwalanga abaana bange olifuna olimpa nenti ndigo olugendo lw'enkoko enjeru enkoko eyo yakolera mu wiiki egi emuze ennaku 7 tezaali mwenda nga abalala bagamba yakolera mu nnaku 7 kuba nafuna omukazi namujja mwanjenwa omulala kyenagambye nti olugendo luno luwanvu tunyimye paka ku show lugwira ku show Zanamani's testimony kati nga sinna kuteeka ku mukazi oyo ate omulala eyanteeka mu kalina nkikanzireyo wali wembadde ku ki time tugirina kati bwe buki enkeera nzize waka nvudde ku mafuta saaleega wantu walala wonna nadda waka ntuuse waka esente sikubanga zibula kuba zaali ziwerera ddala zenfunye mu kiro ekimu kye nali sisuubira nze yalina siringi 7 ebiseera ebyo nali nnywa akenge ke bayita ka coffee spirit ng'onywayo ka 10 n'ogattawo
nobanga anywedde ogw'ebbeeyi nodda bolinga abagagga byonna be bandinywedde gwe nobanga olinamu ka vibe ng'ojja kusobola okuyimirira mu banno abagagga ng'onywedde akakalayisi naye nga tonywedde kugopesa kwokya kujja kusiriiza ate kubanga yandibadde agattwako ate ng'ojja kusiriiza wagaye nti laba omutamiivu ng'onywayo kali ak'ekinaku naye nga kakuba mangu just oleme kulaga njala weefuule ng'eyabadde wedda oba nga ali obulungi kati jjukira bwe nali maze okuteekayo enkoko eyo naku ezo zaatambula ebyo byonna ebyatandika byajje mu kutandika lwe nafunira oyo mwali ate yanteeka ku kalina yinja mukunyumiza naye kati okenzire wali kati nva ku mafuta enkeera nga nkubira omusawo omuganga omulubale nanyini masanamu sonda nyindo za kibe kuba eri enkoko emu ate yali enkyusiza n'empa omuwala ate nga ye abeera London nankyusa nanzija mu nyumba eri $5,000 nanteeka mu yakalina apartment nanteeka ku apartment nyumba nze nagitandika nga mpya tukutukutuko kati awo bw'ateeka kuba naye engeri gye yanjagala musaagitegeera nayina mukwano gwange ng'abeera Mutiyana balina ekyuma kye mwanjukira nze nina omukisa gw'okwagalibwa abantu gwekyo kyo neebaliza Mukama nina favor kikyo nkyebaliza Mukama mukwano gwange oyo yali azze lunaku lwali lwa kusanyuka jjukira nali already maze okupikinga amaanyi gali ag'okuyingiza omuntu mwanjenwa kati wajjayo yajjanga mugagga taata waali n'emmwanyi alina ekyuma ky'emmwanyi mu kyotala kati batabani be yabawa wa business bagiddukanya kazino sente z'obukuta manure byankubiranga ziweze nangamba waliwo $4.4 za kulya buli za kulya buki buli nzijja n'alinya nave Mutiyana n'ajje Kampala nalina emmotoka bali bagita Challenger mpya simanyi Mitsubishi tukuleti kati naye nga gaya atukula alabika bulungi nenjitolera tetugenda paka kwa njenwa tuka kwa njenwa jukira enkoko yakola dda zijiba zinzigulira lanka ziri waggulu naye kati olwo ndi ku nkoko eri enjeru nampisawo n'oyo gayi nempisawo wagenda Zanderman jukira mpisawo omwate yo kwa njenwa kusiriki bandi banzikiriza omu naye nga kwa njenwa ate banyongera lanka nzikirizwa okuyisaawo omulala era bwe namuyisa wate mugagga batuuka munda Zanda you know what zino zizo nga mpe $5,000 emitwalo ameka 5 ngamba gago ga kujoga yogamu jukira ze n'obukadde buna n'ekiki ekitundu nga tutandika okudikita sente weeri nga ntumya nga ngenda counter nga nzija obutakira bwange oli naye yali anywa ezo ensenze nga anywa myengeje bandi ango omuwala ayitawo jukira nalinako abalala bangoberera jukira enkoko eri bwekokola bwe yakokola mba nina okubayo n'omuntu angoberera abagoberezi okukola kiki erina okukola ekokola buli kimu kati ebirungi oba olina okuba nabo temubulamu bakuyayanira kutambula naawe ufuna eggaali nalina eggaali abantu babiri abalala n'oli omugagga omu kati nga kuliko abalala babiri omu baali bamuyita Freeman ng'omulala bamuyitaani kati awo abo bona basasulira in advance kozi twali tulina sente abo wali eri osasula in advance nga celebrity nawe nozaayoko kati tuyingira mu club tunywa emyenge bannange mbagulidde n'omugagga aguze kuba yanze already yampadde 5 mikwano gyange nawe ne mbawayo 5 we are happy buli kimu obulamu butambulanga bwe mbubaze kuki gye nvudde wange mu lugendo lwange onna sinnayogera kyama kyange kati mba ndi awo omuwala ayita oluwala lwayitawo nga luwanvu lutuligoggofu lukubye high hill lulina bupini buzungu lusaze no bwe luti muno mulimu zilayini ebiseera ebyo nga muno omuwala bw'abasala muno layini ayina pini ku kundi ayina wano ku nnyindo ngamba what a beach is that ningamba ku batabani bange benalina ne mugamba wayi lito
bamuzanyo nja liita njagala kugira ki kweyagalamu nja kweyagalamu zanya teyagala ati sintuweri kwano gwange yali mwogezi mulungi oluzungu alumanyi ng'agenda atafuta ngenda okulanga omuwala akoze eki ajja amulese omuwala agenda okutuuka ng'awunya perfume blood yagamba okugamba hello yagamba heya omuwala oyo yankyusa nnyo ne accent yange y'oluzungu in fact akyusa nnyo accent yange oba amubagenda nebalooza nti oba ndi ebisiyaga naye omuwala yankyusa accent yakyusa nnyo obulamu bwange nali sikirabangako heya ngamugamba I'm cool, hi, you good, you looking good, you so smart, you so cute, can we enjoy together? It's okay, but I'm with my sisters. Ngamugamba it's okay, call them here. Ngabayita bwabayita bo bajja banywa omu yali anywa bero omulala yali anywa kirabo nga bo banywa bia ngenda ku counter ngambagulira beers 2 that's a liter nga yangamba me I want UG sinnamanya gy'abeera ngamuwa UG ngamugamba kuba yansanga nze ku butakira I want this, let's toast nga twajjawo jukira ebintu byali byalinyedde bbeeyi byali byalinyedde bbeeyi olugendo gye nagenda lwali lwakoze nga luli mu kunsasula ow'omulubaale naye kati omulubaale ku nkoko enjeru kwenkyali omuwala oyo kati wasanyu eririwo mwe muli oli alese miliyoni 4 n'ekitundu juga tunatunyumiza wamu kubira kyali wano ku nkoko bye yakola awo bye yakola esooka kati omuwala oyo yazze muwadde ajjewo katakira tutosinze atadde wano so ki nga sanyuka nga butakira obula bujjira kumukumu kati nganze ngamba I want to change this girl, I want to change the place. Jukira ndi mwangu nnyo muku tuninga ekiyitibwa omukazi nga njagala mukyusa kale mba mwagadde sisobola mulemererwa kujjako nga simwagadde naye kati nakendeeza naye tuli ku mboozi tukola ki tuli ku mboozi tuli ku jenvudde bino byadda tebagaa nti byakakati katuli kuzanda mani omulokole owakakati anyumya ng'akyali emisiri kati ng'omuwala mugamba you know what I have a performance somewhere, there is somewhere I'm going to perform, can you escort me? Jukira tumyedde tudigize ngamba it's okay, let me talk to my sisters. Jukira otudigize mpulira mpunya jawunya ayogera oluzungu mungwe nkubazi pardon, hey your accent is high, calm down. Okay nga bayogera oluganda okay njogera luzungu lungi nnyo nga lukyungeni bwetyo luzungu luli high okay you make it down calm nga mukwasa kutayiza jukira enkoko eri nayo bwetayiza jukira nina amaanyi genki genkoko enjeru ngemubase mu tasobola kupapala obwongo ebukutte jukira nasooka nenkasukeri yagenda mu kisaalu netambula kange gende papala eyo ngegula makubo eyo negerula nereeta kati enjeru nga onamba nnakuba muki mwerufu era ngerinnya lyange werigende wantu tewasobola kulema kati omuwala nga agenda anyonyola basista be I've liked the guy and he's a musician, he's going to perform somewhere, it's called Zander. Hey Zander man, kati jukira bali basista be bajja nze saba wanyo gap nze nali namatidde ono abalala saba faako nnyo mikwano gyange giri bena I give nanyawa sente ne ba ordering for drinks zaabwe kati dachi naleeta basista baawo mwali yajja nangamba tie Zander man, we know you netubadde tumanyi nti yegwe nice to meet you. So Zander man, sister wafaze n'atugamba nti omugambi olina ogenda okuperforminga era amazima gali nti akukkiriza akumatidde cause naye simanyi oba badde kati oyo omuwala oyo yalimu ba mu something mukonjo
fact omwalo oyo yenkyayogera nayo alina mu America amperezayo kone ku biyambi emabega kawo naye ate oliye yabula enkoke byayonooneka ye oliye omutuufu yabula naye ate gino basisito oyo yasiki yali bwe byeyongera mu maaso nabimanya nti ate nabo baali ba mikwano so kati mu budde obwo yali sis kati nga sisito oyo angamba gwe bandiitedde nti oyo nno yagenda e London ng'ali 6 years era mama we abeera London yamutwala e London ni taata we abeera London so kati eno tamanyiiyo Oluganda lumanyiimu aluwulira naye tamanyi dukozesa ali used ku Luzungu naye nga Oluganda aluwulira so kati gwamu tutte tafuna ekizibu era bwafuna ekizibu kyonna Zandaman we know you tuweswaza sister mukwate bulungi kati ate nali neyagaliza dda omuntu abeere e London nga njagala nnyo ebintu ebirungi ne ngamba Mukama Katonda kikubye enkoko esoma birowoozo nereeta anti natya kati ngenda okuddayo nga n'emikwano gyange giwunze kuba omuwala yalina akawoowo namala ne mubuuza abaali bakayita Dorothy and Gabbana gye yali awonya era ye muwala yasooka okundaga ku mwenge gwe bayita champagne n'engunywako oyo kuba namukwasa yali alina boyfriend we ne Uganda naye ku olwo nze we namutapinga boyfriend we yali taliiwo nga yagenze mu byabululu nga yadze mu byabufuzi ate omuwala yazze kusanyuka gye yagwira ku Zandaman sesu yaterezeza nagamba boyfriend wange nze mukubira amasimu is not serious me I came to enjoy I'm in a holiday oh my goodness namugamba baby me I'm going to make you happy I'm a party animal I'm going to take you everywhere I'm going to show you happiness I'm a man of happiness era ne mugamba from today onwards togenda kuddamu kaba happiness nina kukubya pate owunge era nga buli lwojja mu Africa I'm your happiness tando bugambo bujja byali yanjigiriza ate nange nali mubangufu kubanga simanyi ebintu ebyo byekolanga nnyo ate nga nkwata mangu nnyo jukira nali mwegomba nnyo nga atalina ebirungi bingi kuba emboozi eno zinali sikirabanga omuwala oyo jukira yafudde ku America America yongoko esatu kati ewenjeru kati gwe nyumyako tujja kumala tugende ku America yongoko esatu munange kati omwana ono nga ngenda okudda mikwano gyange mu club nga batandise okukwekuba obwama bagamba Zandaman ngafunye omukazi omulungi omwala alina style ngeri gyanywamu yatandise dde okunkiisinga jukira abantu bebweru bo bamanyira okukiisinga atandise okukiisinga nze babadde tebankiisinga nga baludde akusango ine nyontayo mama nga kubira kisi mu lujjudde public nenji kukuba kisi yajikiriza kuba kisi kuba zinalinji kubaba kubi went directing taking away ndinga ndoza nkubye kisi nangamba guno mwago guno simanyo gwa guno no gutekeno guno no balance nga simanyi guno ne gugabane no guno ne gibamu ango nkutidde kisi no kubane nenywera netula banga zimbe broker yes teri chama ezo zona nenzi kubirawo mu kilabu kubutakira buli speed yo yiri netufuluma kilabu kati mkwano gwange oyo mchotala namugamba njagala kukyusa location kati omwala oli mukuleta basista bina ngategedde nti omwala we London ne ngamba kyenyagaliza embazi kiwe yagala sudde nakyagala do kuno mufunye akamana nanga kakuba mukwano gwange oli mu road jukira ali yankozeeko dda sente nga mikwano gyange bali abagamba ngamba naye mu mama agala kusigala mu club nze ngenda ate omulala naye yali asula ku Entebbe road katate oyo omotoka nga naye ayagala in fact time yali etusenga naye ayagala kugenda kasita bagamba nti nze kasanaga nti nva mu kifo bible nefiirawo bonna nefa nkoko ino okukola emirimu gyayo I'm the boss tebamanyi kye nakoze segera nga tufuluma bweru mukazi nga mufulumye bweru hey baby erinnya yatandise Doddi Mpita hey baby kiro kimu nkutidde tufuluma kirabo amadala wa kundo zitambula America muwanva ati ngamba wow bananga omukazi nze mulina
ninga mukama Katonda omunga buddi sinnamanya kikyentutte sinnamanya kikyengoze eki kyotutte jini jukira nsula mu nyumba ya mitwalo egi tizike naliro lyakubanja emyezi 15 nebbaati lirimu ekituli waggulu obudde buki obulabirawo obudde bwe buki ekitangala kiri ekiva mu ggulu kiyita mu kituli ekiri mu bbaati ly'ennyumba gye nsulamu yali eri awo najja nankumbi awo eriko akazimbe ka Sodulini opposite Kenjo yawe nali nga nsula awo koko yatandikirawo amanyi ogatandikirawo nkoki ngiru nange tusimbula omuwala atutte sente nzifunye omutuzamu kuba bwe nava eri ku lugendo luli olunaku olwawera olw'omusanvu lwe nagenda mu kiraabu olw'omukaaga ebyo ne bikyuka nga bigenze ku levo bwe nagwa ku oyo omuwala n'oli mukwano gwange lyankubira essimu kati omuwala tulinye emmotoka tugenze tutuuka waka tutuuse ku kkubo mukwano gwange aleega ekirungi bonna baali babeera ku Entebbe Road abasinga nga nze nzina kujja mu mukazi awo Kenjoy musazi oluguudo kati ate awo mu biseera bye walingawo Nyondo kiraabu ebbira awo waggulu yali ekuba naye nga ngamba sigenda mu Nyondo asooke ngende waki ewaka nsooke ntuuse omunyama gwange eki eka 5,000 5,000 egyali nti takyetegerera nga takyetegerera amasanavu nga mukutte ku mutwe era bwe twatuuka eka sassaako nataala zigiza wali olaba nze nyumba yange nali ngimanyi nakozesa simu baby don't have lighter nga manyi we nateekako ettaala ekimu ajja kusoma embeera jukira ate bumaze okugira maze okwavinga love awo omukazi abeera kakanye nagamba omuntu ono sijja kugira ki kyakottaala kawisiki kali kamukubya bulungi nange butakira bwange jukira ne sente nkyalinamu kano gwange yampaddeyo ndi bulungi sirina kyenjula muwala ayogera oluzungu okwekutula alogera nga ayimba zipadoni bwenzikuba face yes bambugutana bwenti ngendo gira nefukula bino bitwefukuza ya kugira egombo live bichi nga togize nangamba fuck off put on yakutaasa olwo malirite kansi yurerere yali mulungi nnyo ono munamu bulungi bwe munamu wamukebeza maaso sabiri kebe kayimba kabubwanya tukawulirizanga mukyembasaba mwekuume mwalo oli yali mwizirifu bubwanya yali kyali kati naye yali mugezera abawala abazungu biki yangamba fuck off put on kulabaawo nti kakuni niyagala bulamu ne butambula pira lyo bina tambule galudde omuntu y'omujamani zaali waawo ate lira bw'oba oli emmotoka eyimirira ku luguudo ne bwetereza kubanga oba okimanyi nti bwe ntwala omuntu ono asobola okugaana oba tolina okitegeera ate kati essaawa ezo zaali nkoowo era oba olina kutaasibwa nakaki nakapiira munnange kati bukya ku makya twebaka bwe tujjuka twali tutamidde mumala okugiragira awo munna buli omwagwa gyakoze ekikoowukoowu tugweri twebase omukwano omugusinze tugusinze empangudde omuzungu mulina bamumbulidde webuki webungereza nze mulina mbuliri bwange obw'emitwalo 5 ejjukira ekitanda nagula kisondereze annange ekitanda nakigula mu ndeeba awo era nakigula emitwalo egi 5 tambulya mu 5 mufaliso nakugula emitwalo egi 3 ogukoze eki guba gunyiga gubebaseeko ebizibu by'omuntu annange kati ezo zo blanketi ogenda wali n'ogula mu kikadde awo omanyi waliwo bayita kuki wano ku Entebbe Road waliwo wayita eggaali y'omukka so twayitangawo watya kavule wali eri awo kibuya somewhere bayita kavule ginagula bakiyita batya ekizibaawo ekikumpulira ekiamoti kiyayise ekikumpulira mwana yakyebaka emyaka 12 naawe kiguddemu kibedi cover nalina kibedi cover kyange nga kya cream nga kiyembika kungulu
nga sebika blanket kuba nali sina sente za blanket nga nebika kibed cover kyange nga kinyereketa kya kulimu kibamu olumasa masabo jja tokizalawa naye eri saina ayo suuka nga blanket ki bumuliri mufaliso muwelere guli olugoyero nagulira kuli nga lwe luliko kati naye nga waluke bakali kebantungirako akatalaga buli bukadde bwaki bwaluli nga nakola ebintu byange bizizike naye nga nyumba gye ndimu yeeyo ya bati lyo lyelirabisa kati munnange bugenda okukya twetunuuliganye tuti jukira wasuze n'omwagalwawo kati nze bwagenda okukya nga bwoba webasebe oti antunuulidde omuwala bwenti yagenda okuzibula amaaso nga nze mutunuulidde bwenti weewuunya ekingera kya Mungu kati yatya nnyo jukira si weeno Uganda mutuuze we Bungereza kati agenda okulanga mutunuulidde nnyo ate jukira naye bye yakoze yabikozesezza muki mwenge kagamba why are you looking at me like this nga mugamba in my life I've ever seen a cute girl like you kati oluvanyuma ennyo omuwala oyo nga amaze okuwangula omutima gwe namubuuza naye wanjagalako ki nangamba nti ojjukira olunaku lwe twajja waŋŋamba ku makya nazukuka nga ontunuulidde nenkubuuza why you looking at me noŋŋamba in your life tolabanga omukazi ali cute nga nze kati nze baali tebakiŋŋamba ngako mubulamu bwange nga mbeera mu bazungu biki naye agamba I love you ki you know naye kwegamba engeri gye wakiŋŋambamu n'obudde obuntu obwongo bwange bwali bwebasi mukudde engulu kyanneewuunyisa nnyo nti tokirabangako mu bulamu obwo kale nasalawo nenkuwa muki omutima gwange nenkweyabiza otwale gy'oyagala neŋŋamba enkoko ekyama tokyogera kati saakimugamba bwemala omugamba ekintu ekyo omuwala ye teyakyatula by the time yakisirikira teyakindaga kati obudde nga butambula nali nasigazzaamu sente nga gula ebyokulya jukira katoilet ebweru bwakinya kati ate omuwala Mungereza tasobola kusitama kutoya kinya ate ebweru wali abakolera ababajjirayo embeera mbi ghetto ndesemu muki omungereza mukedde ebizibu bitandika omuwala sinnamutegeera naye ayogera luzungu oluganda ntayiza oluzungu nze ndutayiza kitegeera kati ye atayiza luganda nze ntayiza luki luzungu ayagala genda bweru namugamba baby you know what don't go out the toilet is bad it's dirty hey it's dirty yeah what nga samutwalayo ngamtirewo ka bucket nagina ningula ka bucket ya kapyatiki nimgamba you gone this one nagenda ku bucket zinitwala nenjwayo buli kimu bucket zingatwala nenjwayo kakati obudde butambula butuuka olweggulo muri munju amala okweterezamu yeetoolodde addawo tuli ebyokulya tunyumya tuddamu tweyagala n'okweki kweyagala luzungu olugiraawo musinde omukwano kumukumu video zange nzitaddewo nga girabe musician akitegedde akikoze ki akitegedde jukira osiina motoka anti yeyangulire motoka koseri tojibasenga motoka yeri yajingulira anti ndadi sidajibala nange nga omuwala nga tunyumya naye bwe tunyumya naye ngamba this is your house atunula mu kituli akasana kaatuka kisana nekakuba munda kasana bwe kakuba munda enjuba nereeta akasana munda nekakola light kusaawa nga 9 ezemiki ezemisana enjuba bwegira bweti negoloba muki mu baati kati naye nali nazibawo ne busidi twalina CD ozimanyi ezo
kati Prinko zenyini zaliko music wange zine zononeka bwe ziba zikadde nenteekateekawo enkuba ereme kuyiika munda bambi omuwala n'agitunuulira ennyumba nagamba nagamba which kind of house is this nemugamba you don't like it nze nno nga simanyi kuba nze sibeeranko mu nyumba nnungi nali sigibeerangamu nemugamba you don't like it kati ye wanziramu nti nyumba kika kyeno erina ekituli mu bati nagamba tolina bed sheets kati jukira nalinawo obusente nga nsigazawo b'emitwalo 15 endala twazisaanyiza kitegeera kati ate omuwala saagala agenda awunya bulungi alinamu ne kapafyumu nga bawala batambula nabo yankubyeko dda nange mpulira akawowoote kisaagala akave kanzigweko n'omuwala yennyini wanjawulo n'ebigambo ebimuvaamu ng'ebimu sibiwulirangako kati nengamba omuwala ono mukoze ntya naye ng'omuwala yali ayagala okucakala nengenda nemugulirayo ka drink akalala ka Uganda walagi nenkaleeterako n'enniimu ne salt netuddamu netunywa vibe neerinnya bwe musitula vibe nemugamba you want to go back home nangamba no I don't want to go I want to go out nemugamba yeah the other guys were supposed to perform yesterday they extended the show so it's for today you know it's a club and I was the main artist so I'm going to perform there today nokumukyusa nemukyusa nayingira kuba wali ebibya kiyo tukatebye takyabijjukira nze nebimuzaamu nkeera nagamba okay but I need to change the codes nemugamba are you going to come back nagamba yeah I'm going to come back do you have any boda guy bajaji guy nengamba kati ono wakiri kandabe wakolaki wabeera kankubirwa boda wange ngamuyita ngamugamba njagala ontwalira ono wabeera njagala mumakingirewo omulindo omuzze kwegayiridde tomulekaayo I'm the one to pay you I'm the one to pay you ng'omuwala alinnya ng'alagirirayo owa boda wange yali kitintale apartments eziri ekitintale awo kwe yali apangisizza boyfriend we gye yali abeera oli kwe namusigudde muka musajja emuteguddeyo koke emujjeyo eri enjeru kati ng'omuwala agenda ewuwe ewa boyfriend we yali atuukidde nga yali ewali keesi ze ennene n'entono kuba zonna zajja oluvannyuma mbandi awo waliwo akaduuka ke twalina kali ak'ekibuye naggalawo akayumba ako nengamba kangende ku dduuka ali ekibuye bwe banaamuleeta omuwala ono bwe tunaavaibingira ate tweyongereyo mu nnyondo kuba akasente nali nkyayinawo ate ne wali ku busimu nsobola okufunaafunayo buli obw'amapesa nali manyi obbukanika kati owa boda twatulako babiri nze nandeka wali yo omuwala n'amwongerayo ewuwe mbandi awo ng'omuwala owa boda amuzizza virako nga muli mu distance nga bwofumintiriza emboozi nga bwolengera ekikajjo kiri gye kiri owa boda gye yastepinga mabbali webbali w'oluguudo ng'ajja ku street y'edduuka kwe twali tuli omuwala yajja asimudde nkondo nga mulala nga simulabanga nako mu nnyambala ng'alinga malayika ng'alinga malayika nga kaviri akakyusizza mu nsanyirira kali bwe kati kisunsu kigudde wano jjukire no waliyo teri nviiri pini yazitaddemu endala najja ng'akulula kakeesi buno obwabava mu nnyonyi nengamba omuwala alaleese kago fananyi omuwala kolamu ng'omuwala atalese mu interview todduka sebo andi sikirabangako
nakatono ngo mu ka display kama simu ke nalimu kuba nali nkataddeko bwendio nakwata kutama bwenti naga yatandikira eringa akava kuba hani heyo ayina obugombo gombo bwobawala abebungereza kati nga nenziruka nemutikula nemujjako eki ensawo amenyeka omukono kati jukira yanjigiriza okukisinga nemukisinga omba bodaboda nga balaba emisana teki zalisawo nga 10 mu kitundu nemukisinga nebaga tomuyimbi wafa badde muyimbi ngatabuse agudde dalu muyimbi yalina abazungu Amerika yamujewa omwale oli enfaano naye nga tosobola kumumanyira tosobola kumujerega nga nebo bamukazi munno mutirawo bana bala sibe bezalaya gwedi enkoko yali esimbudde anti nali nkyuse nga sinnamanya awo ke namukisinga bwenti mu bantu nebaga muyimbi wafu omwale nawulira muyimbi bayayana muyimbi wafatika kati mu Amerika omujewa jukira awulira naye okubiddamu kimuzibu walira naye nga asobi kuddamu oluzungu ne mu broken Luganda yaba abitegeera kati gwe bakuddamu oluzungu okwasa kati nze nenkibuuka ne bali nga babuuse tebannabuuka naye nga bobo bamulabye entunula interference nkuba mwala nga ayingira mu dduuka nga mujjako akasawo nga kayingiza mu dduuka nga kateeka emiri gye tukanikira mu kisengeri kakisa kakenyonyako mwala kola munyonyi yajja kubya akakooti bulungi kaliko ono bwalinga bu badge jukira we mungereza kati ate mu budde obwo abawala ba designer nga bo bamanya bakakooti ke kaliko ono zi badge be kingereza chenga bomanya bawala b'engereza muganda wange nalyo kaje kuba empo banange bajita batya Jonathan Dabana and Gabana oba Dabana oba Gabana tuterezamu awo ababimanya bakawowo abitegedde kati akawowo kasanikira edduuka okuvira ddala eri ku stage wa boda awo kyakubana ng'omwalo yayitawo akawowo ako ngoba okawulira nga bw'ogenda okugula eri ekintu kye mwagala okumanya nti atudde wali okatandikira wano kawulira nti ali wali onyanga kyakulya keki nga jukira bw'okyuka n'akawowo oba owunya kalala amasanamu olwo nagenze mu kawowo akalala kanyambadde erulo obukaleeta bwa nandeetere yange nankuba eyange zisamanya nti oba yali ya boyfriend nampirawo perfume yange ngenja bufukuyiye now you are my husband ogende batugatte ku dduuka we yakyogerera waliwo n'emikwano gye this is my husband I love Zanda luzungu nange nitandika accent nekyukirawo awejjo waabwe she loves me ngamba tell them Zanda kati nangamba nanzija mu dduuka nanziza ebweru nangamba Zanda do you know where the cash point is kati kigambo ekyengeri gye yakikozesaamu nali sikitegedde bulungi what do you mean by cash point cash point no nagamba no njagala banka ningamba banka you want to go to the bank there is Center Bank waliwo Crane Access Bank opposite kushero yechiwe there is a bank there nangamba yeah it works with this na visa card naji mukasauke najichayo nangamba it's okay let's go escort me we go there honey manya gampita mawome sago gonna amazungu agonze na gali tegangwanga ko nga twasoma masomi ninga tewajjanga muwala gampita kati uyu yajja kubanga waliwo embukidde mabega owabwenna otuka kuduuka nengena nenkubira omusawo omulubale omusanamu zambwa zakibe nemugamba nasinkanya omuwala naye omuwala oyo bulijjo mwagala abeere Bungereza njagala kumanya by'abazungu nange mbiriko nine ku muntu abeere bweru ngesama stanye ekitiibwa kati ate omuwala yazze tumukole tutya nange mangenda kukubulira ebyokola soko mulinda jje otegera kati omuwala wajja jukiro omusawo oli yeyabala nti agenda kumbulira ebyokola nze kansoke malo okusoma omuwala ali mu kiki ekiddako kati nze nange sinnamanya kati omuwala bwangamba nti tugende tusale ekkubo muwerekere ku banka nga tutuuka wali banka nga tugulawo
ka banka wa visa card obubera ku makubo ATM ng'anyigamu ngamba honey how much can we withdraw ekyo namala nakiza mu Uganda nangamba tujeyo sente meka kati ningamba mutima gwange ningamba ndina mugagga Birugets yawo nenzukuka bifekera kati olwo nenzukuka ebyaddala kuba omuganga mbadde manina akamukubira n'omukubira ate dabo muwalaze tutuuza atagenze kuki omusamize mwala ngambe tugende ku banka tutuse mu banka angambe nzijeyo sente meka kati nze ku nfuna yange ngamba akatuteekemu 25 nenyigamu 25 nangamba place the money nenyiga nangamba buyazira bawalinga zekwandise emitwalo 25 ku ka TV nagamba shit motherfucker jukira ngayogire bigambo by'oluzungu nengangi mwalo no banenga muzungu nyawunyoruzi awunyo ategira bigambo biri byenda ba mu film naka shame motherfucker nankwata olugalo no luwanvu nanyigisa wali eri mukuma ka sente nanyigamu emitwalo 7 n'ekitundu emitwalo 7 n'ekitundu nakubulaka 25 kuwere nchi shinana emiliyoni 7 n'ekitundu ato najje emitwalo 7 n'ekitundu ezanda akawara kumwekali ezanda wasoma ate byenyumya mbijjukira obadde oloza nyumya njwanjwa ngamba nange nkizengwe ate nonziza ku line byenyumya mbimanyi byenyumya mbikola ki obimanyi kati omuwala mitwalo ng'anyigamu emitwalo 7 ngekima kijira ekyakanga nga kiziwanda bupyatikiti ngamba kakati eyaliko guli omwenge nga guvaako wisi kyafumuse oze ku nomo ngamba bintu bya ddala emitwalo 7 mu 5 nga gize isolinsi yakaso endita kuli ogenda kuzifuna kitwala mu linnya lya Yesu amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde wadde twadda Katonda era yatugabirira Katonda nanyini nsi munnange era yakuleeta nange omwala nga ayogerera ebigambo mu ndo mu cash point ngagamba nawe nga akaddamu akagambo kali akagamba nti now you are my husband kati kumbe bwe twabadde mu nyumba eri gye yalabye ey'ebbaati eri ekituli mulimu ebyamunyize ng'omuwala nga byayagala kugula ebyo mu nyumba nze nga simanyi ngamba we need to buy the bed sheets owulira nanti atandise okuzimba owasooka weetereze eyisa tugende nawe zanda ikatukotogerabo neza nti wematira nnyo mu mboozi ene nnyo sijematiridde ng'azaawula ng'ampa emitwalo 3 mu eki ng'atwala emitwalo ameka 3 ngamba tugende tugula bed sheets jukira akomyewo ne case tugenda tutereza waka nga tugenda tugula bed sheets endala nga zetuzijjako waliwo akana akalinga kanjoleza engoye nga bamanyi ne bwa celebrity because akuntawanyiza ddala bambi naye ate njala nnyo okwambala ebirungi era nina njoleza njala nnyo okunyamba nga banjolezaako omwana yalinga njoleza nga muwa essuuka ezo zembadde nga nsulako tezaali mbi zanda oli mugabi anti yalinga nyamba ate olumu ngamba sirinaamu ate ngolumu nga nyamba ngamba munnange nga tuzigula kati bwe tudda ku dduuka omuzungu yatabuka ng'abayitawo bw'alaba omuntu ayiseewo ng'amukwatibwa ennaku ngamba bambi she needs to eat nyabo oli otya walide no nga ajukira abantu balabye omufaanana yo omwala yali ekyusa obulamu buli muntu amutiirawo sinalya ng'amukwata emitwalo 2 ng'agaba ssente awo ng'akyusiza obulamu bwange era abantu bamanyi zanda yafunye omuzungu naye nga omuzungu yali muddugavu yali muna Uganda naye nga yakulira eri ne ba DJ Shield bonna baamanya siriki yatabuka kilabu siriki yatabuka anti byatabuka omumwe kati wo tuguze rusinzi ya UG
tweyagadde mikwano gyange gizze Zanda yafunye omuzungu obulamu bwange bukyuse awo saalwawo ne ngamba kantwala omuntu wange eka nituddaka ne mukyusa ne mugamba you know what ye yasooka kwetema kya nnyumba ekyo nga sikimusabye kasa yayogera ekyennyumba nangamba you need ne mugamba kuba yangamba this house is not nice, you don't have toilet kitegeera nga takimusanyusa kiri ekyo genda kutunankani eri nembitwalayo nagamba look for a house, I'm going to pay the rent for you. Ne bwe naba nzizeeyo London nja kusigala nga kusupportinga. You need support, you have a talent, you need support. Bannange ne yetema nendaluka ne mugamba what honey namununa emimu ekyo katoji namununa ebitenkanika nabimukola ebitenkanika Zanda mani nkulaba nanti nabimukola banaba mu filimu mu kibanda ngena ninkubira omuganga bannange umuganga nensoka ne muwereze emitwalo 15 saba samize saba mandwa nyindo zambwa ne mugamba nkugulidde enkoko 3 enjeru yongeza eddala omukazi wa ddala angambye nonye ennyumba agenda kunsupportinga mu talent yange nfuuko wa kabi kubanga ekibadde kimbonyabonya bwe mbadde neebaka enkuba bw'etonnya ennyumba etonnya omuwala enkoko ereese omuwala akyusizza obulamu bwange kati jjajja we mmala omuwa ne mugamba kati kikubiseemu enkoko 3 amaanyi ku luno simba wakati gomwana Katonda ali eyo bakama baffe aba AK Fashions bagamba nti oli musama obugenda bweru wa ggwanga oyagala kuba pate ogenda kukyala menye kindekeki ekikumba kyonna nga bw'okyagala biba kirina okunabukeera kutuuka butuusi kunabukeera kunabaza essimu eziyitawo wansi obakubireko ali Haji Kalimu wali okwaniriza awo bagambye nti bannange njagala nange kukyusa mbeera njagala kuba wanjawulo bowe bali okusavinga kusemaduuka kyasinze obunene Kampala ogenda okubasanga oyagala kusuubula kamuukamu menye kindekeki AK Fashions awo kunabukera nziramu nenkutegeeza nti ffe abayina enzikiriza y'obwa Katonda tubeerewo bannaffe abayina enzikiriza y'obwa Katonda nyongera okujjukiza mu Let My People Go campaign AK Fashions teyatulekerera twali tujja abaana b'okuluguudo ku nguudo tubazimbire akayumba we banaabeera AK Fashions yagamba bannangenda bagulirayo omusenyu yakikola butawagira abantu ng'abo dada tubali tubulidde enjiri kale gwe gendayo oyagala bi t-shirt birungi bikofiira jackets ngeze zita ku screen menya kindeke oyagala faanako ng'abo ba model bola babayita ku screen oli mukazi oli musajja oyagala kukola surprise za mwagala ogenda ku AK Fashions awo kunabukeera obagambe nti njagala nange mumuteeke ku mutindo genda sente yo gyongereko obuzito ogiweese ekitiibwa era sente yo olimejisindika mu ntondo sente zitondo walabo ziri obubi bozipenningire wakyamu zinzo tondo walira nzitakuddira ne zigendera ddala mbalala kale nno nyongerera okujjukiza nti endabikawo ekyo ekitiibwa kyo AK Fashions nkulabukeera abo babikola bogena ne sente zo bakupima bayina enkuba baga nti nedda wano centimeters bweziti wano centimeters bweki okukka wansi wano centimeters bweki mu kiwato osaana ekikumba bweki saati bweki ekipale bweki enkofiira bweti ya kikaacho omutwego gwa saako gwa round simanya gwaki box wetaaga enkofiira bweti kale AK Fashions awo kunabukeera bogenda otojja kwejjusa genda bakubbe jackets zino bakulabe bagaye nti wuyaze ali Haji Kalimu yagamba nti customer mukama waffe era gwe customer bw'otuukawo gwe kenyinyi gojjo genda ate olete ba customer abalala kyogenda okusangawo ojja kuneebaza ate enkeera ogaye nti bannaye MR Live Metaning Club Bongo watuzigirira webale kujja nange atonsabire ku mukisa kale tweyongereyo nange kati bemala mu emitwalo 15 ez'enkoko 3 mugamba kubisaamu njagala kati maanyi njagala gaddala
Sagala kuddamu kuzanya. Bino by'omuzannyo biveeko omugango naso mutenda omuzannyo. Kuba kakati abasajja bamaanyi. Njagala kubeera nga bali. Top shutter. Ne maaso. Kati nga mongero ne mino emitwalo 5 je mitwalo 2 mugumu nezijjako natekamu tatekake emitwalo 2 mugumu nagamba kasomola yatwadde waka nayogira watu nagamba ono musajja w'enkoko muganga ya mutuufu simulabanga Stan yamusenga n'amuggusa jukira enkoko ezo zajja zitambula mizamirundi emeka 3 enjeru erudde kazi unanchusiza obulamu vudde mu nyumba ebadde etonya angambye look for a house era nakubira bukubize ejo mikono jange jali jintambulirako waliwo go baita Freeman ngamugamba waye ate omuzungu gwe waluli tangambye nti nonye nyumba ate oluza yagenda relatively sinsawo relatively case angambye nonye nchi enyumba nanga gamba what Zanda ne mikisa Zanda ugambye echi nkugambye ngambye ayagala nyumba apartment self contained tasobola kugenda mu toilet zino za kinya munango muganga mazo mu wasenteze mukwano gwange yo mukubidde enkeera yatandikira okunoonya nyumba nga mugambo genda ginoonyawa ene badde Entebbe Road kasi yagala Entebbe Road yagala Makindye genda eri Makindye ngamba wizo jenjagala enju self contained agambe waliyo omusambo gwe Makindye gusinzireyo ngatabaala nga wankubira simu wai walo jenfunye eno ne mugambe byafo bimanyi muzungu twamufunye muzungu tayagala bantu bangi tayagala nzigotta muzungu ayagala kulaba birungi katukolere ebintu ebirungi tukira kati yazze waliwo abantu akalinga ka laptop bakaita netbook ibyo nakwe nabiyigira nga this banya bibyo kizunguzungu ebyo yaleta yajja nebintu bingi mufaliso gw'omukka bakaita bya netbook kabangako kalinga laptop yanga this is a netbook kalinga katabo ninga ka netbook kebi kulabe katinga kalinga katabo tonumya ate toyogera birumya manange nomufaliso gw'omukka yazina gwo gutwasula ku kutya kuba gutyo gulinya ko no gupika buti ndigupika gubanga lukoyi kati no gupika oguzinga kati oguzinga no guteka mu nsawo ne kabira kati niwe kati kati omuntu ko kwebaka honey there's a hair bed here let's sleep on it, it's nice yebyo nkutidde gwekola bulungi gwepikira ddala nga omufaliso ziri 5 isimanyi kuki ziri enene weguti 5 ku 5 gulina kidumu bweyagala oso tosagupika namuka gwine bomba yago yamasanyalaze wali anange era yagusulako akaliro yanyiza nnyo omukazi olwo yali addayo era ndani obalisoka nange kati maze okuwa omugange sente nyindo zambwa manyi gansasi nzize eri baby girl omuzungu omungereza ngamba and another thing you need a car banna muganga ali eri ajemwe saati akube ensasi nentu yozisse bannange tabogenda okule motoka omungereza ngamba another thing you need to call the musicians they don't use the borders Bajaj no baby that's bad you're my husband now oli kwinali njagala simwagala era encha tugenda kuchimenya the last case enene case yendale enene kago jiyajja na endalo kuva Bungereza mu holiday na kantemanti encha gichima nzinge nakunoba maliride nobe ngende no murasi ningamba shishi ne mugambe bya ishwa nenzira yo muganga ne mwongere 5 ku simu alambe agenda kunoba kati kuba mensasi akimansawo nene bwakima ensawo nene nagireeta nga nkwongera enkoko eyokuna nga tusoka tumulamu takudde mukira anti sente zaaliwo jukira omuwala alina kaadi
yekyusa bwekyusa nga tugenda ku kaadi wanange nkuze mu kirevu ntakulemu ekitagudde abakazi bakiyagalanya abakyala bakiyagalanye munange sajja mwana bya ku kirevu omulabira wano ndi musajja temundabirawo abalala lwakunkyusa naye nadda eri mukama nenyumya ebyaliwo nti nali nshayininze towabujulizi yes munange bwe lwatuuka enkeera omuwala yaŋŋamba get another boda guy kati kwolwo tetwafuna boda guy netubikyusa netufuna special nange neŋŋenderako omumpembe kabisa saba mandwa mwenye nyini mali kazi wange she is mine now kanayo manyu the girl she is mine the baby she is mine now ila twatula mabega pa driver nga tuvuga mu special zinga tudde mabega no mwagalwa wange sana manyu kanayo kukuyetambudde atujjukira nakubisiza ndi mbitibwa bwowo mpunyanga bangereza sente ninako mu nsawo ne mama wange namuwerezaako mama lya lya ku kilo y'ennyama mama namugamba nfunye omuzungu nagamba mama soko muweereze yo kilo y'ennyama muzadde mutanso musanyusa era yoyo mukazi eyasooka okusanyusa mama wange sirimwerabira nangamba bwamujeewa yangamba kati oyo wamujje juka mama wange yogera mpolampola kati oyo wamujeewa nemugamba mama enyama ojoguze sente ozirabye soko ndeki soko kituli nyama mzungu mulina bino biveko mama mzungu mulina bulya mzungu wali era we namala okuteekako sente mama nakuba oluvannyuma lw'essaawa nga musanyufu nayogerako n'omuzungu olungereza nagamba naseka nagamba bannange omulina nagamba omulina bya ddala mama nemusibula bulungi awo omukyala nemuddamu nemuwa omukwano nensanyuka bulungi omufudde ngoma nemununa ebimwa tewagigwereza kati ngenda okumala okumununa ateredde bulungi nnyo nagamba enkeera nagamba ensabo amaze okugireeta nene yesembayo nagamba nakwata essimu ye nagamba bibi there is some money I want to withdraw from the bank nange nkoko kukune musudde eddalu anti gulu yangambye nti neetaga emmotoka kati nze simanyi nti tugenda kugigula but honey there is something I want to tell you. Do you love me? I take a trick. Do you love me? Do you really love me? I'm gonna I love you. Guess there's something I want to do for you. There is something I want to do for you. But do you have a best friend? Namugamba, why do you ask that? Nangamba, honey, yanjigiriza akagamba, don't be nut. Are you nut? Don't be nut, Zanda. I love you. Yes. Kati abanga ategeza toba musiru. Zanda nonyigiriza kati. Nanja kagamba yo. David, don't be nut. Are you nut? Amgamba no. Kati ngangaba kale. I want your friend. Chinjagala kugamba sagala chikugamba chijagala chiyite eri mukwano gwo. If you have a best friend, a good friend. Kati by the time nalina mukwano gwange yo bali bamuyita Hassan Freeman. Kati nga bogerezaganya n'omuwala kuba olunaku lwe nasooka mu meeting nayo yaliko mukwano gwange yali ku group ziri ez'enkoko ziri ku maanyi ago ate ayogera bulungi oluzungu ate yayogera bulungi oluzungu n'okumusinga yali mu munyumugufu era nga mwagala nnyo lwa mbeera ye yasoma jukira bobeera ng'olina kyoyagala ofuna mikwano gikuzimba si gitakugattako era amanyi bulungi oluzungu muzungu is a very good friend nange nga namugamba Frankie nina yagala kwogera naawe naye sooka omuwulirize nsimanyi kyagamba but me I'm fine, I'm happy. Nga bawogerezaganya n'oli
kati ngenda kulanga omukazi omuwala akomyeyo mu nyumba nga baby so you're going to escort me somewhere tuite owa special kuba ebiseera eby'okuba zaali tezinajja naye nga nina owa special kuba gye twali tutambuliramu olwo twatudde dda twalinnye dda eddaala tetukyalinnya booda antambuliza muki sikubanga ufuna akabenje omimbi ogwanga yawuminka kwa kugulu bantambuliza mu special I'm a good husband, I'm a good boyfriend. Yes. Kati tugenda mu banka baby girl is drawing a cent azijja mu banka endala aziza kakadi ezokulyako buli zibeera kakadi enyingi ziva mu banka kati zava enyingi mu banka ngamba sente onazaagazaaki namugamba why are you withdrawing all this money nanti yanjigiriza oluzungu nange ntadde sotwogera kati nekangamba honey what have you said nemugamba what nangamba say the other word say it again nemugamba why are you withdrawing all the money nangamba ngoina accent nonchi sanyudde banange nkogenda kuba omusajja wange omulungi namugamba really nangamba kale let's go nangamba honey we go don't worry you're fine namugamba yes kale let's first go to Javas nanjigiriza gye bayita Javas yankyalira ku foundation cafe Javas yatukyalira David Eliese David nga tugenda ku garden seat wansaawo wali amadaala gatambula wansaawo wetwatoola nga baleeta enkoko zino ezirina ebyuma bino byennyini ebizungu nga ekifi ky'enkoko nga kinene bwe kiti bakiyisizaamu obuuma wabafuna giwalogesa nga baleeta embogaboga zibanga baleeta zungu abo balina ebintu bye balya ebikola nga bibisi njo byagala okulya ng'alina ebintu simanyi agamba vegetables simanyi biki ebintu bye byalya byali byafuku byange naye nga bwe twagenda mu ekyo ekifo ebibye byali byanjawulo take what you want nemugamba baby nze natyo okulyawo ge mazima katunda obadde nga nfulira nkulayo omwaguno gwa wansi guno nga gufaana katunda ntakule ne kalefu kano munange omwana tutudde awo emmeeza ensawo ye eri kameeza waki wali erimu esente tuva mu banka mweta jibbawo ati tuli mu kafe Javas nyingire bazungu nabala bali balina obusimu bwabwe waliwo nasanga abalala nga balina nabo netbook mulimu bazungu berere mulimu n'abaddugavu wano Uganda waffe ninga kale yawukana abantu neisa mulimu abogera enzungu okwawukana negyetuki negitubeera nange ngenda okulaba honey angamba call your best friend nga ayita mukwano gwange ngamba muyite jukira yeye yali akolera okumbe ku mutaasa ate jukira yakitegedde nti omuzungu namufunye ate ali very happy nga taninaako mutawaana nga ate ayagala nnyo nange nyambuke nange sanyo mukatono peshe erinye yanti mbadde nadde nakava okumira eddagala peshe tuswama tuli mu makati ga mbozi yaffe omuzungu wa peshe tugugobe era gugendere eddala tegutugeza tuli mu mbozi yaffe nagujjomuzi mu peshe mukwano gwange ng'atuuka kati bwe yatuuka ate yajja n'omusajja omulala yali ambadde nga musungu jukira yaŋambye muyite ne muyite ewaka ne boogerezeganya oli n'agenda omukyala n'agamba tugende tuvaayo twasibira abantu walala tukyali mu lunaku lulamba ng'aleeta ajja n'omusajja omulala namugamba owaye nga tezze n'omukulu omulala sitole eki nagamba tofaayo ono mukwano gwange
kati nga badde ebbali nga boogezeganya nga n'omukyala kama honey what are you saying about oyagala ate kunyiza ne tapapapalamu awo kati nga nze ngenda omuganga nga nzire ebbali n'aboogerezeganya nange nzire ebbali waliwo obukukulu wano naye sibukola ki sibutegeera yongeramu ensaasi kunojjayo olowooza bakola ki kubanga omukazi ati tugenze mu banka ajeyo sente sizitegeera zirina mu nsawo tuli wano ayagala kungulira byakulya birungi nze sibyagala mugambe mpa butunda ate yali mukulya bulungi agamba feel free biki agamba tofaayo gwe sooka okole ki weetegereze nga nkomawo ku table tugenda okusanga mukwano gwange atudde n'omukazi n'omusajja oli nze nkomawo ava ku ssimu nga nebuzabuza nzira ku byange kino angamba honey let me first finish this eats then we go now we finish your juice nange nemala juice ne tugenda tutuuka nga tunya emotoka tutuulamu eyo yennyini kosa tutuulamu eyo yennyini ki kosa special special nanti yatudropinze ebyo ne biggwa kati jjukira omukwano gwange bwazze azze neki nekyaliwe naye kyaliwe azze neki emmotoka nze sinnamanya kitambula ki kigenda mu maaso nga tutuula mu motoka eyo nga tugenda waka olwatuuka ewaka omukazi agamba honey you have to be with a car like this one ndowooza oba yali alowooza nti bwanaakingamba nti agenda kungulira emotoka oba n'agaana anti nawunga tuvudde mu mmotoka ngamba you have to be with a car like this one yabulu kati mukwano gwange n'ayongera n'akanganaga bannange Zanda wow I'm happy for you Zanda sanyuka nemugamba nsanyuke tugamba emotoka tugende tusobola okuba n'emmotoka nagamba ate olowooza eno yaani blood nasanyuka nasooka kukubira maama wange ku olwo nemugamba maama omuzungu angulidde emmotoka omuzungu angulidde emmotoka wadde aguze enkadde naye agingulidde nina ekisumuluzo nali simanyi we bagivuga nali simanyi we bakola ki bagivuga ng'ate ne mukwano gwange tamanyi we bagivuga naye ng'ate ninayo omulala manyi givuga naye mu budde obwo nga naye ali bize kati nenkubira SPK omukwasi wa video director oyo omumanyi oyo taata wa industry nemugamba nno omukazi angulidde emmotoka naye simanyi givuga yiino wano tugenda kuwandiika ndagaano ne kadi yayo bagiresi gye bayita logo book ya green eri mu kala ya kiragala kwano gwange nansanyukirako naawunga nagamba Zandamani owangudde bwe yayogera ekyo nti owangudde nenzirewo omuganga emisinde ku ssimu nemugamba waayi omukazi aguze omuzungu angulidde emmotoka nenkubirako mukwano gwange amanyi okuvuga emmotoka naŋŋamba nti mpangudde kakati awo kiriki nagamba kati ate olina okuleeta emmotoka eyo wano tugiweko omusaayi otulekne mu ntebe eri gyakolera enguleyo entebe y'amaggwa naye omukazi tomuleeta ne mukwano gwo tomuleeta ne mukwano gwo tomukolaki tomuleeta naye omukazi ogenda mujjako otya kubanga abeerawo ate olina okujja okunyweza amaanyi mangu ddala omuganga agamba olina okujja otulemu eno entebe gye nakolera eryaba Illuminati 5 kuteeko n'enguleyo onyweza amaanyi agakuma omukyalo oyo kuba agenda kukolera buli kimu naye omukazi tomuleeta
tomuleeta ate ne mukwano gwe tomugamba naye ate n'emmotoka eyo kyandyetaaze neetuuka wano bwe kiba kisoboka ne mugamba okuleeta oli omukwasi w'ebifaananyi ajje mu lugendo lw'atamanyi muteke mu mboozi z'atamanyi next edition SPK nengamba